Ochikolo chakaryango wage oyo mwayagala kukulirana sikugamanyira sabate batamwana mabewe wagalika machito chakulondiwa yatabukono kalyango yamenga yaluma yagalika ejejika chakulondiwa osinze kagobako amakutera kano kagobako ametabula kano kagobako amasoka ndi mungalo jese Bawe nokadie Ramkwano Omalangira chirabo mwepecha Techigenda kuva ku record nti Spice Diana Star Girl omuyimbi omukyala asinga mu ggwanga Uganda ayiriddewo abaana abaliko obulemu omubiri laba ekisaawe kikino mugenda kulaba ku baana abaliko obulemu nga basamba omupiira bino si bya abaana balamu bokka n'abaliko obulemu tulina okubanga tubalowoozaako omwana je oba yeekulwa bwekuluzi akone ku mupiira gugende gye gwagala bino tebiriimu nti simanyanga 11 tebiriimu nti bajja kusamba mukaaga oba bameka tebiriimu kuvuganya kunyumirwa bunyumirwa kweno carpet efaana weti ku sente ze bagitaddemu kuba kunyumirwa bunyumirwa sibiri bya kusamba mpira gya bafumbo n'abatali bafumbo gya katale wano tebigenda kubanga bikola naye nga credits zidda eri Spice Diana Dina Foundation. Thank you so much. Guno omulimu gwa kabi abaana bagenda kuwuga swimming pool eteekeddwawo luli twali wano nga bizimbe byokka bye tulaba naye nga birungi. In fact ebizimbe ebiri wano nkubuulira gwandaba n'omala otuukako wano weewaka wali eyagalizza okubeerako just in a room ku bizimbe byateereddwa wano bino tebabikoze ng'omutima gugamba asita tuyamba bakateeyamba asita tuyamba baliko obulemu bino ebyateereddwa wano byateereddwawo ng'oli omutima gwayina gwa kuyamba muntu omulamu omanyi tugenda ne twerabira gwe olaba ono aliko akamogo olowooza mufu gwe n'olowooza nti omwawukanako olw'okuba toliiko kamogo my friend omulema ayogera atayogera bonna balamu kitegeeza bw'oba olina ekintu ky'osazeewo okuba ng'okolera omuntu kikole n'omutima gumu. Dina Foundation w'otunulira buli kimu ekiri kye baseetinze wano bakikola na mutima gumu mu njogere nyangu bagabisa omukono gumu sente zonna zigenze wano omwana aliko obulemu yeeyagale onfuna bulungi nze buno obusaawe mbulaba abantu tubusasulira ne sente obuzanyiramu naye siina kasawe ke nali ninnyemu nga kagondanga kano tebagala mwana abeereko mbeera yonna yakuulya nti wano wakalubo babanga abali ku mufaliso nze eri swimming pool sigirabanga eteereddwa mu kifo kino abasajja bakoze swimming pool nga ejja weeti wakati neeyawula eri wabbali neegenda erimu ekkoona eriko ababeerawo nga balaba abaana eriko ebayigiriza okuvuga eriko ebaleetera ofulootinga byonna biri ku swimming pool emu kiki bagenda okuba nga baawukana ku baana b'abagagga kubanga abaana b'abagagga bakulira ewaka nga waliwo swimming pool kati swimming pool Dina Foundation Spice Diana esembedde wano mu home y'abaana ngenze netunako ku diet abaana gye babakuumirako eyajjanga okugulu kwewese nnyo ku diet gye balya ogenda okulaba nti yes aliko obulemu naye nga amaanyi ayina okugulu kwali tekulina maanyi ngolaba kufunyemu ku maanyi wadde aliko obulemu ekyo kitegeeza kinene nnyo. In fact naffe abatambula osanga omuntu nga mulamba ng'atambula naye nga alina waalina obulemu oluusi nga kiva ku kulya stress byonna ebisobola okulemaza omuntu naddala nti abasinga tutera kufuna bulemu bwa bwongo nolaba omuntu ng'avuddeko naye ng'osobola okukitegeera stress sente tewali ebyokulya talina alya bubi asula bubi ebyo byonna bireeta stress bisobola okulemaza omulamu. So wano bulamu bwereere nze lujja ndi ne ttone mu mbeera y'obbayisa wano ku Dina Foundation we tuli ne Spice Diana manager Roger ab'amawulire team Spice Diana team boda boda bonna Dina Foundation we tuli okulaba nti tunyumirwa wamu n'abaana bano tubafunire special day tubeere nga tusanyukamoko nabo 1 tubeere nga tetunyumirwa kale byebyo weka mabeka wa mwezi ndimadwanya ochikolo chakaryango wage oyo mwayagala kukulirana sikugamanyira sabate batamwana mabewe
Magalika, Matita Chapolo, Yatabukono, Kariago, Yameka, Yaruma, Yagalika, Benedica Chapolo, Osize Kagomako, Amako, Tena Kano Kagomako, Amitabula Kano Kagomako, Amasogani Mungalo, Jesse, Osize Kagomako, Oyeno Yagenda wa best man you up. Amitabula Kano Kagomako, Amasogani Mungalo, Jayakona. Mutima wakona moyo kutuola Satoseka mukwano mami tukulola Ibirozo mambyo bire kalipala Zawe ae kano kagolako Zeka momola mbaza petsaiti Amara kona mikono nikakumbele Yes, you don't know what you done to me Saidi Osize kagomako Opangu tena kano kagomako Kanyango kwe kano kagomako Omachale wa mtu wala kagomako Kanyango kwe kano kagomako Tewe kwe kakumakano Amitobule kano kagomako Amasogani mungalo Ba imlo wakalulu kaliwo Dina Special Children Foundation of Uganda. Hey. Mama sinze kagomako, Ampangu tera kano kagomako, Amitobula kano kagomako, Amasogani mungano joya kulabako, Yese kagomako, Tewe kwe katesi kano kagomako, William Onawe kagomako, Amasogani mungano joya kulabako, William kagomako, Kayango kwe kano kagomako, Yese kano kagomako, Spicy kagomako, Spicy kagomako, Spicy kagomako. Come on, kagomako, Tewe kwe kagomako, yeah. Come on, cha. Hey, Watson, Kuba, Mami wabano. It is a special day. Come on, 20. Life is short. Life is precious. Live it to the best, okay? Okay, where was it been a Special Children Foundation because you're ready, guys? We continue. Kanyaga, are you happy? Thank you, Kanyaga. By the way, guys, so so today is a happy day. They have a pool. You've seen the happiness in the Baunga. Bana is much together called it Dina Special Children. It's a gift for the Ugandan community. Abamu kubana betulina wano tubalonzemu nga babasuula, abamu babasuuza n'ebisolo, abamu babateeka mu shrines, abamu babasaddaase. So Dina yanjawulo kubanga yeegamba buli mwana adizaavinga okubeera omusanyufu. Buli mwana asaana ono Jesse twamuggyeeyo kifo kyerabidde naye n'omugamba ddeyo kati ewaka atayagalira ddala. We found this boy sitting at the veranda of our home. Very, not happy boy. So he's been here for a while, and you can see the difference. So, bambi mwebalidde omutima ogwo abasobodde okuyamba ku baana bano ate nga tukyakuŋŋaanya abaana bangi ennyo. So let's keep that heart. Abaana bano tubalabenga abaana abalala kubanga nabo bakigwana. Tujjewo endowooza. Let's kill the stigma where everybody thinks these children are a curse. Fetulowooza bano baana nga abaana abalala. Let's give them the happiness, the joy, and the life that they deserve. Mwena mubalabe wano babasanyusiza, they are happy children. So they deserve our happiness, and that's why we are here today. Abatali regular we muli. The special children are not regular. Come on.
Omukwano gulumanga katali tali Sito takona wosisitiro Sembayo nenga soka webito Webito Kaya kuna chokola munu Kuna duwira bandembo majiba Atapuna yewa zako mbunapuno Nabuliko gwawe Guramo kwano La bella vita Sentimo mbechanja ukamoko Temangoza tulu Wenjagala kumachamo tundu Konechiro Diwambala super quality Tugende ngomani Wafebya ebichuka moko Yatoli na mukasi wolabe Olona ino mukasi chokola basese Yatali na moya dire Yalagambe namanye Yatoli na machema na beyo Yatomo sachumu mwafaseyo Yatoli na wakorani reyo Era magambe mamaye Mbubako yose yusa Bako koya Bako limbalimba Kama loya Mwa kufumeta Tima wakumenya Bako yusa Seto kita Soko kwata Kwese moteo Mwe chokoleti Kuwakonda konda Tobakudina special children Tawalira, takumira Siminera Yatolina machibodaba Shirako chako nyimie muko Yatolina makoranireyo Inamagambo ibamale Okay Omukumano gulumanga katali tali Omulangira kirabo omumbeja Omulangira kanyango omumbeja kirabo oli mumbeja You're mumbeja, right? Hold it down. Thank you so much, ladies and gentlemen. That was my time. Thank you for coming once again. The media mwena basazeko bambi mweba nyo kutuwelekera kompiji ateno okulaga abantu what we are doing for the kids so that many people out there can also come to dinner bagateko kibasobola ateno okweyongera mu community zaabwe nga bongera okulambulula ku nsonga z'abaana baliko mu kubongo n'okutegeezebwa nga nti omwana ono alizaavenga okuzibwanga abaana so bannamawulire n'abazere entire media team. Thank you so much. God bless you. The gadgets, mwebale nnyo okusalako. Triplets Ghetto Kids, thank you for the love, you guys, man, your family. God bless you. Thank you. That was my time. First, I want to thank our president, our vision bearer, Ron, for making this happen, and our directors, Lillian and Watson. Thank you so much for standing and making this happen. This was all a dream. The first time that I came here, you told me, you were taking me around, Mr. Watson, and you told me there will be a swimming pool here. But I remember I laughed because I didn't believe it. But now to say that it's happening, it's amazing. Thank you so much. Thanks to our supporters and donors. And also, thank you so much to my team, the dinner team. And thank you for putting dinner up there. I think we are up there. Spice Diana, you're a great person. Ghetto Kids, you're amazing.
Thank you so much for coming, everyone. Bye bye. Batuweya kayimba tuzinemu nga tujaguza okuwangula. Tuwangudde buno buwanguzi. Bamama baffe mwebale nnyo. Muli bakabi. Lwakuba mulya nnyo enkoko. Ne bataata mwebale nnyo. Batherapist mwebale nnyo.